code. Abantu era still complaining ku dressing code yo. Tusubire nti next year nti byakyuseemu. Bakufa. Teba naye mbakolere. Ndi muntu mukulu manyi obwereere we bufaanana n'omuntu ayambadde mumanyi. Kati alaba nga mwambalira bubi wondaba nga mpitawo ng'ozibiriza banenako wano kya dressing ekyekintu. Nze nyambadde bubi wano. Nyambadde bubi. Waliwo ennyambala ennaku zino gyoyambala eya social media. Sirina bwe nali nyambadde bubi tekibangawo. Buli wondabako mu bantu omanya nyambadde bulungi. Ndi maama wa muntu. Sobola kuva mu nju yange nga ndi bwereere. Nvayo nyambadde olugoye. Era bw'olunsaba nanga oyambadde engoye. Nti kati zijjeeko zimpa oba oziyita nga nzijjako nga nzikuwa. Because nziba ngoye. Winnie Nwagi waliwo obuntu omwagala oba nyambale nga hajjati siri hajjati. Naye nga ne bahajjati bampagira ngenda ku mikolo gy'abasiraamu n'ennyimba kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza sambala bubi. Oba oyambala weya it necessary. Kati abantu abo boogera bandaba oba ku social media ntaddeyo akafaananyi kange nga nabadde ngenze kukiringa n'emikwano gyange. Kitegeera ate mikwano gyange I'm always myself around my friends. Kitegeera even on stage era njja ndi myself I wear accordingly. Amba kati eno show eriko abaana n'abantu abakulu. Ekola bweti kagana nange ndi muntu mukulu. Wine ekyo ekintu kyakajja kikugire mu mindset yo oba bulijjo kijja kubanga nange nina omwana. Nange waliwo ebintu byendaba ku internet netanga byesiwaza abaana abato naate I'm not one of those people ababikola. Waliwo omukyala yavayo n'akwatakinga ensonga ezo mwazimaliriza. Talking about what? Like yavayo banaganga oba yagala linnya ku linnya lyo something like that. Ensonga ezo mwazimaliriza n'omukyala oyo. Yali abanja yali abadde kya? Nze tebamanja. Nze nno nga nti engeri gye saagala kamanyiiro k'abantu I don't let anyone okummanja. Abantu nga bamanyiira nga babanja. So tewali yali ammanjizaako. Bwamanja simanya mukozi simusasula. Nzala zisirakozesa n'abakozi I don't need any maid on my board. Weemalirira. Neemalirira kati omwana wange akuze niwe ngamba nzadde neetaaga omukozi era mpozi tajja kuba akola birunga naye nga omwana nkuzizza asobola okwoza ebintu asobola okukola kifenafena we know how to do things by ourselves. Winnie nga tunatera okumaliriza togereko ku kintu kino ekyokuba nga Yesu oli mukambwe. Winnie abantu abasinga bakutya oba just because ogendako mu gym. Everybody should try me. People should first wait and meet me first before they judge me because I'm such a sweet person. Sina buzibu amani obuzibu. Winnie okiddemu. Winnie olina obuzibu. Nze nange kennyini nali nkutya. Wali onsuubiza okumukuba. Naye nga wano osobodde okuntuuza n'ombuuza sekyo. Kwekaza bwekaza. Siri muntu mubi just waliwo wemunkwata nga muntwala mu speed nga munsanze anga oli mu ndala. You guys I'm not ready because me I'll say it as it is. If I'm not ready I'll tell you I'm not ready. Ate politely. Tweyanza. Hey Winnie. Hello. How are you? I'm good. How are you? Bane tuli bulungi bannange omwaka tumaze tuli mu nkomerero y'omwaka obuliro kyokubanga munne tunatero kuyita ya bulungi Katonda atukumye bambi. Batabadde kola bambi ye tusigadde tussa atuwamukka. Kyakabinnya ekyo. Challenges kisofa z'ofunye mu mwaka omukadde. Challenges zibadde z'amaanyi era nga omanyi financially tubadde bulungi. Sinza gamba mbu tubadde bulungi. Tubadde bulungi. Financially kutwafectinze fenafena abayimbi. Nabutwala abamu nga bwe twali tuyingiza si bwe tubadde tuyingiza. Waliwo ebyetoolako. Tuli kati tunatera oyingira omwaka omupya. What should we expect? Abawagizi bwe basuubire ki mu mwaka omupya gwe nga Winnie Nwagi? Omwaka omupya at least concert mweri ya Winnie Nwagi Fire Baby live. Yo, at least I can assure you that. Ebirala bingi ebirungi ebijja obbaamu Katonda byatutegekedde. Me I just believe in God's timing buli kimu kibeerawo. I think mu bayimbi era like obadde omisinga nnyo performance bweti
owulidde otya okubanga oze ku stage n'oyimba n'otuzinyamu n'amazina abantu ge babadde baludde okulaba? Mpulidde bulungi, mpulidde ng'ayimbira bafanzi bange kubanga nyeri mbadde singayo bulungi ati ataddewo mu bwongo bwange kubanga mbadde ndudde okujja ku stage like that. So I felt like my fans are watching kubanga era ne ku TV abasinga babadde balaba live. So I felt like, you know, I'm meeting my fans again. Okay. President Museveni ayogedde olunaku olwaleero n'agamba nti oluvannyuma lw'eyo wiikisi 2 endongo egenda kuba eddamu kukwajja bukwakku. Winnie Nwagi bw'otandikira wa weeteeseteese otya? Nze neeteeseteese ogenda kuyimba bulijjo gye tutasobola kuba shows mu bbaala eyo mu byalo byonna tugenda tandika okulumba. Abapromota nabo bagenda kuddamu bafune emirimu kwe gakitandikira ddala ku promota aleeta obutebe afumba akatogo buli omu abantu bangi bagenda kufuna emirimu kitegeera emirimu gyabwe bagenda gifuna gyetegenda. Winnie tukumanyi nti oli mu Swanzave eno nga record label ogisanze otya so far? I'm not complaining, Manang. I'm very okay. And you know, we are still planning a lot of things in this industry. We still have a lot to do. Abayimbi tulaba abayimbi abasinga bonna nga abamu bayawukanye mu zigundi zaabwe. Gwenga Winnie Nwagi tusuubire nti gwawo wakwata tolivaawo record label yoyo. Kati abantu kale abayimbi boogambye abayawukana n'abantu baabwe abamu embeera nga boolaba nti tubadde tetukyakola kati abamu bambayite bamanaje oba abamu syllables nga just muntu ateekamu ssente okuva mu bizinesi yo oba n'ateeka muyimbi ssente so nga kati bw'alaba nga omuyimbi takyayingiza ssente asooka n'akita. That's why omuyimbi muwulira mbu ate yavudde wagundi because that person abeera kikyamulemyemukko kitegeera. But I think some of them are going to make up since batuguddewo abamu ndowooza bagenda kubeetondera bagambe ensonyiwa komyawo nange ntula mubindekere nja kuvaayo mbagambe finally nti yono kubanga wena aba updating amujja kukolako olutalo ojja tandika okunfaayiriza waayiriza ono n'oli abakutwala nti oli mukambwe obagamba bigambo ki? oli mukambwe Nwagi mukambwe mulaba edduka waliwo abantu obuti nga tantuukiriranga nabo. That's very different also. Then waliwo abagaa nti mukambwe yali antuukiriddeko obanga alina kye yali ankoze nemujja kikala zange z'obukambwe kubanga obukambwe bwo nange nabujja ku kitange mukambwe nnyo. Muzeeyi mukambwe nabujja ku kitange sirina bwembwewala naye mbujjayo where necessary. Sigenda nkamusirimbwa mbu ngenda mbukodda buli ayingira but ndi muntu mwangu kwabo abanneetoloddeko oba olabira babeera bakaaba oba baba bahappy. Anti kati saagala kuzzayo mabega naye waliwo abaakaabako gye buvuddeko ne tugamba esigalo yakamupeeko yali anoonya ssente Abanayuganda kyemwalema otegeera abo abantu bwe batyo baagala nnyo okutuwalampa okutegeera ajja ku TV ate ate nammwe ne mumujanjawaza ne mumujubisa kati of course if you want them to shut up you pay them money okitegeera ojjamu obusente obutono bwasabire kati obusente bwe yafunamu bukyamuyamba saawa zino oba alina kalina gy'abeereyo mu kyalo oba yagula ettaka nothing just nonsense money kitegeera Chiki yali desperate yali alina okozesa erinnya lyange because era Firebaby kitegeera so yalina okunjubisa because people know me for being stubborn so of course ajja kujja abagambe yankubye because you know me nga bombuzza mbuli mukambwe of course you believe them kitegeera nawo omusajja akubika sirina maanyi. I'm a woman just like another woman. Sirina maanyi gakuba musajja but if that's how I look maybe it's because I lift weights in gym. Eyo weight eyo si musajja kitegeera. Complaining ku nyambala yo 2022 obagamba ki? Waliwo abagamba nti complaining abantu bakomplainera gamba Nwagi oba asusseewo awo tekandibaddemu tebawulira nabagamba muveeko mundeke kasita sijja bwereere ate naddala bwoba oyagala nyambale nga bw'oyagala mpa omulimu kangeze mpita ku mukolo gwo
kawonjaganga bagambye nyambale kikuza manager olwo kikomesi njya gipangisa njambale kibagambye ku wedding kitete ekiwanvu nja kyambala naye kati osanze mu byanga ate oyagala kuŋŋamba byakwambala like I wear accordingly awe bangena mu disc era ojja konsanzemu konga omusangamu ogisanze otya ebbanga byonna nga tumaliza ogisanze otya nga bikolero because apparently abantu muko byone bali mukwawukana na management naye gwe obasanze otya nga nasanga buzibu nze bannange nkyayagala okukola era sirina gyendaga nkyayagala kukola era nkyalina eswangi zavenyu bulungi mu music biki byosinga okwagala mukati obudde bumukola because erinnya olina akasente katono kajja music biki byoyagala okukola mumanyi byange bingi biki kale byewakozeewo nga bingi nze sitera kwogera bintu byange biri personal bwe bityo kubanga abantu batandika obikola bitaninga into they start making fun of it so nandyagadde ekintu kyawe mala okikola mbagaye kino nno kyembaddengaku kitegeera yeah but nange nina plans ez'ebintu bingi nnyo yeah. Obugambo obusembayo and what do you have for your fans mu 2022 probably netwetagayo nekituyita concert fans bange abalungi oh my god I miss you era I felt so happy on that stage because I felt like I was singing for you like but okubayingiza mu mwaka omupya katonda ye bali bakuuma kubatuusa mu mwaka omupya naye mwongere okuwagira music wange mwebalire nnyo ddala bebaze pakawa I can't thank you enough naye nga mwebali kunjagala okuva kayimba okuyimba obukadde bannaye mpulira emikolo yadde temumpise nenenjiraba nga mukunda obuyimba bwange nga muzinya ku buyimba bwange ekyo nakyo kimpa essanyu bambi mwongere okuwagira music wange newe mba siriiwo bakube osanga olulalo nompita nompa ku sente ensonga nyingi lwaki nenyumiriza mu Uganda but the greatest reason is the freedom nze ndaba nina emirembe waliwo emirembe gyesitasobola kusanga eyo bweru nga njirina wano yeah also the nature the green and also the people tuli bantu like tulina omukwano abanauganda lwakuba hate bagiraga naye nga tubambi tulina omukwano olumu twekozamu tulina hate naye nga tulina omukwano ekirala tuyagaliza that's why tulaba to appreciating so many other countries music but it's because of the love we have so that's why I'm proud to be here in Uganda. Do you mind it if